Best Tune Records. Mutindo Stories kwoli uno omusajja mukulu eyeevuma best friend we gwagambye yamulyamu olukwe. Omusajja ono mukulu ddala ne famire ye era balina abaana bana, abalenzi 2 ssaako n'abawala 2, ng'omulenzi omukulu ali myaka nga 25, omuwala ddaka ali myaka nga 2, olwo omutabani addaka ali myaka nga 18, omwana asemberayo ddala last born omuwala ali myaka nga 13. Onagamba famire yali nsanyufu nga yeeyagaza, naye agamba obuzibu bwe bwava. Olunaku lumu aba ali ku ofiisi, mukwano gwe nfanfe era yali best friend we mu mbaga yaabwe yamutuukirira mu ofiisi era yamwaniriza bulungi nnyo. Ne basooka ne banyumyamu awo ne bakuba olwali nga omanyi. Naye oluvannyuma n'amugamba nina ensonga gye njagala okubuulira, amazima kinnumidde ebbanga ante tukuze badde saagala omu ku ffe nga kino takimanyi. Omwami n'amutegeeza nsonga kyeyo munywanyi. Omusajja ono n'amugamba, amazima oli mukwano gwange naye bye ŋŋenda okugamba kintwalidde ebbanga nga mbirowoozaako. Amazima gali nti abaana abamu b'olina si babo, abaana abamu bange. Musajja mukulu yatabuka n'amugamba ki ky'oyogerako? N'amugamba ye olina abaana 4 naye amazima gali nti ku baana abo abana b'olina abaana 3 bange, omwana gw'olinako wo ye mulenzi yekka omukulu. Bano nno baayogerera ddala ebisongovu ne baagala n'okulwanira mu yafeesi. Omusajja ono n'amugamba bw'olina bukakafu ky'obulaga nti ddala abaana abo si bange, baana babo. Omusajja ono n'amugamba nina engeri gye nagenda okukolamu DNA lwa nsonga nayina enkolagana y'amaanyi nnyo ne mukyalawo era tubadde n'enkolagana y'amaanyi era nagenda n'enkola DNA test ne nkizuula nti abaana 3 abasembayo be bange. Omwami ono yatabuka era ono n'amusuulira n'empapula ku mmeeza eza DNA. Musajja mukulu n'asooka kakkana ayise mu mpapula, amazima gali nti agenda okuyisa mu mpapula nga kituufu abaana 3 si babe. Ono byamusobera n'adda ewaka n'ayingira ekisenge, amaziga ne gamuyitamu. Yafunamu ekirowoozo era n'akubira omusawo we n'amutegeeza nga wagenda okuyitako ku ddwaliro, wabula n'amugamba bw'aleeta abaana bano agenda mugamba nti bazze kubaggyako omusaayi babakebere ku kansa, naye ng'ekituufu yali ayagala bakebera DNA. Tebaalwa ng'akwata abaana ng'abateeka mu mmotoka ng'abavuga era akabanga tekaali kanene nga batuuse mu ddwaliro. Omusawo olwedde yali amaze okwogera naye era enteekateeka ne zigenda mu maaso, wabula ebafuluma ebweru w'eddwaliro abaana bano baali beeraliikirivu era nga bali mu maziga, wabula n'abagamba buli kimu kijja kubeera bulungi, naye n'abasabayo ekintu kimu, mbu tebagamba maama waabwe nti babadde bazze mu ddwaliro bakebera kansa lwa nsonga kijja kumweraliikiriza. Akaseera kaatambulirira, omusawo n'amuyita mu ofiisi n'amuwa empapula era zino ze za results za DNA. Amazima gali nti byali tebisanyusa, abaana kituufu 3 bo tebaali babe, baali ba best friend we. Musajja mukulu ono byamusobera nga tabitegeera era yawunga okumala ebbanga, kyokka best friend we amuli bubi amugamba ke kaseera bakuze amuwa abaana be, abaana balina okumanya nti ye kitaawe, yatalina buzibu asigaze mukazi we n'omwana omukulu naye yayagala muwa abaana ba 3. Omusajja bimusobedde agamba nkole ki? Abaana bano mbagambe nti si nze abazaala, mukyala mugobe, sigaze ono omwana yekka kyekiddako. Obeera ggwe obeere bulungi, mweraba. Mutindo TV, the best online TV.